Lino ly'ettaka ku byalo eby'enjawulo mu ggombolola y'e Kalwana e Kasanda, Omugagga Moses Mudoyi kwabadde agobaganya abantu abamu n'atuuka n'okubookeza amayumba ssaako okubonoonera ebirime mpozzi n'okubatiisatiisa entakera. Mu lukiiko lwetabiddwamu minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba okugonjoola ensonga z'ettaka lino, Mudoyi annyonnyodde nti ettaka lino lirye era y'ensonga lwaki agobaganya abantu. Obuyinza mbulina era ku ssaawa eno process ya eviction igenda mu maaso. Most of the evict is going on. Tojja kwegaana nti igenda mu maaso. Kyokka ono babuuziddwa ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino ng'ata maaso era minisita kwe kulagira akwatibwe. Okutereeza ensonga zino twagala tuzikwate mu ngeri ey'ekintu ekikulu. Tugenda kusooka oyo Amadoyi osi omutwala akuwa ebiwandiiko byonna ebikwata ku ttaka lino. No excuse. Even shoes. Abatuuze bakyacankizza olw'okukwatibwa kwa Madoyi abadde bamazeeko emirembe ku ttaka lyabwe. Olukiiko bwe lugenze mu maaso abatuuze bannyonnyodde ebizibu bye bazze bayitamu ku ttaka lino. Nga tewanna kuyitawo wadde essaawa emu omusajja amaze okuŋŋamba nti ennyumba yo ngenda gyokya era ennyumba ne bakuba essimu nti bayokeddwa nga ndipootinga era poliisi teyannyamba. Waliwo n'obujulizi obuleeteddwa obulaga nti abeegwanyiza ettaka lino si be bannyini lyo abatuufu. Yafa mu 2010 naye maama wano waliwo kopi y'ekyapa Stephen Ssemwanga Katama P.O. Box 2 mu Nyakasanda. Nyini kyapa yakifuna nga 22 Ogwokubiri 2017. Mbiyina wano maama Katama kiri wano. Oluvannyuma era minisita Nabakooba alagidde n'abakulembeze abalala ku disitulikiti abadde mu kkobaane ly'okubba ettaka lino okukwatibwa.